Okay, mkulu senkubuke wasuze otya no ssebo mwebale kuba nti mukedde ku TV abalabe ffe bonna okujjako waliwo balabe baffe abadde bafunyemu okutaataaganya ku mpeereza yaffe ya Star Times Dish naye nsuubira nti abatechnicians balikola ekisoboka okulabika nti tuddako tufunyeko amasimu nga 3 nga baga nti babadde tebatufuna bulungi naye nsuubira essaawa zino bayinza okuba nga batandise okuba nga batufuna. Mukulu senkubuge enkuba gye mbadde njogerako ensangi zino yeeyongedde efudde emba mu bitundu bino bya Elgon ereetedde abakungu naddala aba Omusunsuzi Culture Institution okulabika nti bavaayo ne bakoola gavumenti eveeyo etandika okuba nti efuna ku ngeri eyamba ku bantu bano abatandise okuba nga bakosebwa mu nkuba eno nga tebanaba kuba nti batandika okufiirwa obulamu bwabwe. Okusinziira ku mukungu atwala bya disaster oba ebikolwa bitalaze mu Omusunsuzi omukulu Vincent Waboyango ne yaliko MP owa Budadiri East agamba nti ensangi zino enkuba eno egenze yeeyongera era nga agenze alambuula ebitundu ebyenjawulo nga enkuba esazeeko amakubo n'ettaka litandise okuba nti liwumbulukuka mu disitulikiti ez'enjawulo era n'asaba bano OPM be yaleereese okuva e Buduuda nabo esobole okuba nga ebawa ettaka lyabwe basobole okuba nga bazimbamu kuba embeera gye balimu nayo agamba nti teyeeyagaza. Katulabe omukulu ono ng'annyonnyola ku mbeera eriwo etali nnungi ey'abantu abali mu nsozi naddala mu disitulikiti zino omukaaga ezikola obugisu. They are not going to secede soon, so we expect these challenges to continue. I also want to raise the voice for the people who are currently displaced and are being resettled at Bunambutie. In the recent resettlement program of government by Office of the Prime Minister, a number have been migrated, have been relocated, particularly from Bududa. It was not proper, feeding was not proper, it was inadequate, and a lot of other needs for those people. And I think they are still in this emergency phase. So one, I want to appeal to government to quicken the process of resettling these people. I am told there is land that is supposed to be given to these people. This should be expedited. Housing should be worked on as soon as possible. So when I went there, they were in an emergency phase. That means shelter was not proper, feeding was not proper, it was inadequate, and a lot of other needs for those people. And I think they are still in this emergency phase. So one, I want to appeal to government to quicken the process of resettling these people. I am told there is land that is supposed to be given to these people. This should be expedited. Housing should be worked on as soon as possible. And on this note, I would like to appeal to other friends. Part rains are